Of course COVID abaana batandika okukola akasente kati akasente bwe kabanyumira tebagala kuddayo kuki ku masomero. So of course wabaddewo issue ya street children especially here in Kampala ng'abantu bonna bagamba abaana tetubayamba tetukola ki naye kati njagala kusima KCCA eyataddeko ordinance. Ate yo ordinance njagala mwena n'abamawulire mugende mugitunuleko mubuulire abantu ekituufu ekirimu eyo ordinance. Ekyokusooka twagala kulaba abantu abawa abana abantu essente be baterekera abaana okusigala ku street kuba mmanyi enkya nja kusaba n'enkya nsabe mbeerewo nsigale mu Kampala. So we have to make the street very harsh for them such that they are unable to think okulowooza okubeera ku street. So mu ordinance eyo bagamba gwagenda okuwa essente oyo omwana tulina okukwata. Era tusaba enforcement ya KCCA kati erina okugoberera bano abantu abawa abaana zino essente ate tokkirizibwa n'okugenda n'okupangisa ennyumba n'ogipangisa omwana kuba tulina ekizibu waliwo abantu bakola ebizimbe bwe bakola ebizimbe bateekayo abaana bulina ku ssente ze babawa ze bagenda ne basasulako rent ne beebaka. So when muyitamu eyo ordinance mujja kulamba we have to make the place very harsh for these children. The other month KCCA yatwala abaana 1,500 something 1,600. After 1 week abaana batoloka ne bakomawo wano ate ng'eri tulina training center tubasomesa ne tulaba bwe baddayo mu families zaabwe. Waliyo ne organization ne bawana kits bwe batosobola osanga ng'emyaka yayise ku muntu ng'awulira tayagala genda mu class ne tuba training ne tubawa skills naye abaana tebagala kubeerayo. So because they believe ogenda ku street ajja kufunayo 10 ajja kufunayo 2. Ate of course above all that tusaba abazadde bamanye abaana baabwe gye bali ate tubasaba balabirira abaana baabwe si kugamba omwana wa government. Yes wa government naye gwe or taking a first responsibility. The community, the parents take the first lead